mbakakasiza mwenna Bannayuganda bannange balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu kukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukulumu neevaayo n'esalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye, naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata. Mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye, ate si yekka naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni, naye nga amufukamirira ku ddiru ki. Awo nno we mbasabira mwenna mumanye nti ebizibu Besigye byali mu kuyitamu ne basibe banne si attack ku Besigye yekka, wabula eyo attack ku ffenna abalwanira enkyukakyuka, ffenna abaagala enfuga ennungi mu wano mu Uganda. Era njagala mmanye nti tegwokyanjwa emu, bwe bamala okunyigiriza omu badda ku mulala, ajja kubeera either gwe oba nze. Kale nno nsaba ffenna abalina emitima egy'eggwanga tuveeyo tuvumirire ekikolwa kino ekikyamu eky'obutemu ekiri mukolebwa ku munnaffe ffenna nga tulaba nga bwe sale entotto ne bannange okubaako kye tukola. Nammwe mbakubiriza yonna gye muli mukwatagane, mutekewo pressure okulaba nga munnaffe bamusumulula, kubanga bwe kiva ku mulala kidda ku omu. Bw'oba tukubye enduulu ng'obuzibu butuuka ku mulala kijja kuba kizibu abalala okuba enduulu ng'obuzibu butuuka ku ggwe. N'olw'ensonga eyo mbakunga mwenna mutekewo pressure okulaba nga amateeka agagobererwa, nga bannaffe bano bateebwa, aba political prisoners bonna nga mwe muli ne Dr. Besigye. Free Besigye, free Machete, free Kalanzi, free all political prisoners. Nze Dr. Muyanga Andrew Mark, era nga nze akwasaganya eby'empuliziganya ebya Uganda Medical Association. Eggulo ekibiina kyaffe kya Uganda Medical Association kyayisa olukiiko lwa bannamawulire okukola ku nsonga enkulu ezikwata ku by'obulamu mu ggwanga lyaffe. Ebyembi kitukudde ku matu ti abantu abamu ssekinnoomu abalina ebigendererwa ebikyamu bawambye omulanga gwaffe okutumbula ennyiriri ez'obulimba. Abantu bano ssekinnoomu bagamba mu bukyamu mbu Uganda Medical Association ekoowoola bannansi okusitukira gavumenti nga baanukula engeri musawo munnaffe Dr. Kizza Besigye gy'ayisibwamu etali nnungi. Ekirala tuyize nti waliwo ebigambibwa ebitegeeza nti Uganda Medical Association eteekateeka okukunga abasawo bonna mu ggwanga basse wansi ebikozesebwa. Twagala okutegeeza bannansi bonna ebyo byonna bye muwulidde wammanga bya bulimba, mboozi z'amalwa, era tugaana mu ngeri ey'enjawulo ebigambo bino ebitaliimu nsa. Uganda Medical Association si kibiina kya byabufuzi, era tetuli mu bizinesi yakutumbula butabanguko bonna mu by'obufuzi. Ekiragiro kyaffe kyokka kwe kutumbula obulungi bw'abasawo mu Uganda n'okukakasa nti obujjanjabi obw'omutindo buweebwa bannansi bannaffe be twalayira okuweereza. Tusigala nga twewaddeyo eri obuvunaanyizibwa bwaffe, era tuyimirira nnyo mu buvunaanyizibwa buno okukuuma obulamu bwa bannayuganda bonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.